Nyinza ntya okutegeera nti ono nabbi wa mazima, ono nabbi wa bulimba? Omusumba ono Katonda yamutuma, ono omusumba Katonda si ye yamutuma. How do I mean, nyinza ntya omulungi atulaba antwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Eno emanya Bayibuli yo buli wiiki, nange Yonasaani Matovu munagomba ate nga mpangalira musalire Ssaabasajja eri Buddu. Neesiimye nnyo, neesiimidde ddala okuba nga njogera naawe mu kiseera kino ng'omwaka guli mu kufundikira. Tuli mutunulira amawulire ag'enjawulo omwaka 2020 g'otagenda kwerabira. Kantandikire mu kisaawe eky'ebyobufuzi kubanga wetunagera mu ky'ebyobulamu abantu tukitegeera bulungi nnyo. COVID-19 by the way yeeyongedde okulinnya enkandago. Nakomye okutegeerera ku mawulire oba okuwuliza ku mawulire ago nga galaga nti abantu abataka wansi wa 200 wano mu ggwanga erya Uganda be bakatugumbulwa ekirwadde kino ekya COVID-19. So weebereremu ng'oli eyo. Bayibuli egamba eri mu kitabo kya Befeso Ssuula 5 olunyolo 15 nti bwe tutambulanga singa abatalina magezi naye nga abalina amagezi, kubanga ennaku zino ze tulimu mbi. Ate ng'ekimu ku kifudde 2020 okubeera ennaku embi kyekirwadde kya COVID-19. Kyova ebintu ebisinga obungi biri vakyo. Ojja kulaba nga akaguba omupiira gwennyini ogw'amasaza agagguddwawo gwabadde vakyo. Ebintu byakwebereramu, emisinde gya Ssaabasajja nagyo giraba nga gyabadde bwe gityo. So embeera etulaga ki? Tubeere beegendereza, kubanga ne Sitaani naye atambula oluguma ng'anoonya kyanaalya. So Abakristaayo, mikwano gyange yonna gye muli, Bayibuli egamba nti bwe mutambulanga singa abatalina magezi naye nga abalina amagezi, kubanga ennaku zino mbi. Ekizifudde embi 2020 okusinga mu byonna kye kirwadde kino ekya COVID-19. Ate Yesu yayogera nti omulabanga ebyo mumanye bino wammanga nti olwo lubereberye lw'okulaba ennaku. Kati bwe kiba nga COVID-19 abadde atuliisa akakanja, just imagine singa abadde COVID-24 ye yandibadde atya? Anyway, ago mbadde njogera ku mawulire ag'ekisaawe eky'ebyobulamu. Naye kanjogere ku kisaawe eky'ebyobufuzi. Naye mubaddemu ebyewuunyisa bingi nnyo. Tetugenda kwerabira okufa okw'omu ku basajja abadde bakomenteeta abalungi mu byobufuzi. Omusajja Dr. Kaliisa gye buvuddeko yafa. Okufa okwa omusajja ate erya Ntama n'amwatulira Sheikh Muzaata batte kwalese ebigambo bingi nnyo ku mimwa gy'abantu, okuwuniikirira kw'amaanyi. Kwegamba omwaka gwo bwetwogera ku byobufuzi, okufa kw'abantu bano kutulese abamu beebuuza ebibuuzo bye sigenda kuyingiramu. Naye ate era mu kisaawe eky'ebyobufuzi omwaka 2020 tulabidde abavubuka abato nga nabo bayingira ebyobufuzi. John Katumba tetugenda mwerabiro w'emyaka 24 nga naye yeesimbye okubwa president okuva constitution yakyusibwa mu 2017. Njogere kwani? Waliwo agamu go nga mawulire nnyo nti galinga agatakyali mawulire. Naye tugenda kwerabira bulletproof y'omusajja Bobi Wine ng'ayolekera olutalo olw'okulaba nga naye eggwanga lino erya Uganda enti alinunula okuva gye riri. Ambadde bulletproof, ataddeko ne helmet. Yakola amawulire g'amaanyi. Bwegamba anoonya akalulu nga ddala naye munnamagye mu ngeri ye. Ekisaawe kya byabufuzi tesigenda kigendamu nnyo munda kubanga already tukirabyeko, tukirabidde ddala. Naye njagala specifically otunulira mu kisaawe, okutunulako mu kisaawe eky'ebyeddiini omwaka 2020. Tetugenda kwerabira in first place omwaka guno nga gutandika amu ku basajja bannaddiini abaavaayo obutambi ne buyita nga bagezaako okugamba nti mu butuufu ekyamazima ekirayiro tekiriyo, nti naakwagala obulamu bwonna. Manyi Bayibuli egenda netulaga nti Katonda kyagassa awamu teri ayinza kukyawula. Kati ye munnaddiini omu yavaayo n'atugamba nti nze mundage mu Bayibuli nga waliwo okulayira nti okufa kwe kulitwawukanya. Ago mawulire gatukwata nnyo mu babiro ng'omwaka gutandika. Era ne twewuunya
sajja ng'atukubye yatusoomooza nno. Naye bwe tugenda okubikula Bayibuli, ate mwatunga Bayibuli eraga bulungi nnyo nti okufa kwe kulitwawukanya mwekiri. Kiyinza oba nga tekiwandiikiddwa mu layini nga bw'okiwulira, naye nga weekiri. Kankuwe muzimu ku nsonga esooka. Musoma Abalumi essula 7 olunya olwokubiri lulaga bulungi nnyo nti omukazi abeera wansi w'amateeka ga bbaawe ng'akyali mulamu. Era bbaawe olufa amateeka gaba tegakyamukwata. Kitegeeza ki? Enti babeera bali wamu mu tteeka ki? Okufa bwe kumala okubaawukanya, then omukyala asobola okufugibwa amateeka amalala. Bwekiri mu Balumi essula kansobe olunyiriro mu kitabo ky'Abalumi essula 7. Batumye essula 7 wano olunyiriri olwokubiri. Bayibuli egamba bweti. It's a response ku bigambo ebimu ku ebyo ebyali biggulawo omwaka eby'omusumba byagamba. Musumba oyo amanyiddwa obulungi ennyo. Agamba nti kubanga omukazi afugibwa bba ng'akyali mulamu, naye bba bw'afa ng'asumuluddwa mu mateeka ga bba, kitegeeza okufa kwe kubaawukanya. Amateeka ga bba gamukwata nga bba akyali mulamu. Kino kyokka kikuyambako otegeera nti bwe tuba tulayira mu kyaki nti okufa kwe kulitwawukanya, it's very very biblical. Yesu n'akugamba eri mu Maka essula 10 olunya olw'omwenda enti akiraga bulungi nnyo n'agamba nti ekintu Katonda kyagasse awamu teri muntu ateekeddwa kukyawula. Sajja basomyi ba Bayibuli n'enyiriri ng'ezo olumu bazeebalama. Nandikwadde n'enyiriri nnyingi nnyo. In fact mwabayinza kwagala okwogera okunoonyereza, genda mu kitabo kya Kubala essula 30 kuva ku olusooko tuka ku 16 ogenda kulaba nga ebirayiro by'omu bufumbo bwebiri, era omuntu nga tanaba na kuwasa, tanaba kutwala mukyalo ono oba tanaba kufumbirwa musajja oyo, yasooka nga kulayira eri Mukama. Then n'abazadde nabo baalinanga okutegeera. So ensonga eno yatwewuunyisa nnyo. Omunaddiini omusajja amanyiddwa obulungi n'abanga apozinga challenge, naye nga challenge ye ekyamazima kiri nti kwali kuba nti oba oliawo yali awubiddwamu. Naye si kyekyo kisigaye bawulire gokka mu kisaawe ky'ebyeddiini. Tujja kwerabira okufa okw'omu ku basajja abadde beewuunyisa abantu. Munaddiini Pastor Yiga bambi gye buvuddeko omwaka guno gwa 2020 yafa. Tusaasira nnyo abagoberezi, ne tusaba Mukama ayongere okubagumya, naye we twogerera bino takyaliwo. Mu kisaawe kye kimu eky'ebyeddiini ne tulaba abasajja nga Pastor Ssenyonga ng'avaayo ate okuvumirira omuntu afudde, kwegamba ng'ayogera ebigambo eby'enjawulo bye ssaagala nze kuddamu. Era kino kyona kitwewuunyisa. Tuba tukyali awo ne tugenda tufuna amawulire era mu kisaawe ky'ebyeddiini ku basajja kw'omu ku bapasita eyakwatibwa ku booda, ng'egimu ku misango egimuvunaanibwa ne ttiimu omwali ne pasita omulala oyo omunene, nga si kirala ekibavunaanibwa kwe kubanga balinga ababulankanya ensimbi oba abaali bagezaako okufeera abantu. Ebyo nno bwe nabyetegereza mu kisaawe ky'ebyeddiini ne ntandika okwebuuza ebibuuzo. Tetwalibanga essaawa zino tugobera ne ku bantu nga bannabbi ba bulimba. By the way, how do you spot a right prophet from a false prophet from a true prophet? Nyinza ntya okutegeera nti ono nabbi wa mazima, ono nabbi wa bulimba? Omusumba ono Katonda yamutuma, ono omusumba Katonda si ye yamutuma. How do nyinza ntya okwawula? Kubanga Yesu Kristo agamba eri mu kitabo eky'Amata essula 7 olunya olw'15 nti mwekuume bannabbi b'obulimba, abajja nga bambadde ekyambalo ky'endiga naye nga munda gy'emisege egisikula. Esimanyi oba ekigambo ekyo nkyatudde bulungi, naye nga Bayibuli Yesu Kristo agamba nti mwekuume bannabbi b'obulimba abajja gye muli mu kyambalo ky'endiga naye nga munda gy'emisege egisikula oba egisikula. Kati Yesu agamba mu biseera bituyita ebiseera eby'enkomerero bannabbi b'obulimba bangi bagenda kusituka, era agamba nti balikyamya bangi. Matayo essula 24 olunya olw'11. Naye nga kino bagenda kikola batya ekyokukyamya abantu bangi?
Matayo 24:24 ne lugamba nti walijja bannabbi balijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi b'obulimba nabo balikola obubonero n'ebyamagero. Kati omuntu bw'obanga obadde ogoberera bugoberezi byamagero olwedo oyinza okuba nga oli muhuuku. Kivula amanya Bayibuli yo buli wiiki twagadde twebuuza ekibuuzo kino. By the way, it's going to be a continual tugenda kukyongerezaako ne maaso awo. Oyawula otya nnabbi ow'amazima ku w'obulimba? Naddala mu kisaawe eky'ebyeddiini nga kikuta abantu mu babiri. Olaba abantu beeyiwa makanisa, beeyiwa mu bisaawe. Only that COVID-19 yabadde agezezaako okusiba ebintu. Naye 31 Desemba obadde olaba ebisaawe nga bijjula. Abasajja n'abakazi nga bagenda okukoowola omutonzi. Nga bonna olaba enneeme ebakutte. So we are asking, oyawula otya nnabbi w'obulimba ku w'amazima? Kuba Kristo ayogedde nti bannabbi b'obulimba bagenda kusituka mu biseera eby'enkomerero. Straight away katujje engeri gy'oyawula nnabbi w'obulimba ku w'amazima mu bigambo bya Kristo byennyini. Era nnyina kwongereza okwo nga tuwunzika mu kitabo kya Matayo 7 olunyiriri olwa 20 otuuka ku lunyiriri olwa 23. Ebino bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo yabyogera. How do you spot a right prophet or a true prophet from a false prophet? Omwawula otya? With the sajja ebintu bino byonna ebigenda mu maaso mu kisaawe eky'ebyeddiini tulaba abasajja nga bano bakola ebikolobero, beetaba mu bikolobero. Twagala kumanya nnabbi ow'amazima n'ow'obulimba obaawula otya? Yesu Kristo agamba mu Matayo 7 olunyiriri olwa 20 nti kale mulibategerera ku bibala byabwe. Mulibategerera ku bibala byabwe. Naga si buli muntu aŋŋamba nti mukama wange yalituuka mu ggulu, wabula oyo akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. N'alyoka ayongera okunnyonnyola ku lunaku luli waliwo abaliŋŋamba nti tetwalagula mu linnya lyo, tetwagoba dayimooni mu linnya lyo, tetwakola byamagero bingi mu linnya lyo. Yesu agamba nti nendyoka mbaatulira nti sibamanyangako, muve wendi mmwe abaakola eby'obujeemu. Njagala owulire Yesu Kristo engeri gy'ayawula ennabbi ow'amazima ku w'obulimba. Kuba Kristo yagenda okituyambako kitegeera tujja kizimba mu maaso awo. Kristo akugambye si buli muntu agamba nti mukama wange yalituuka mu ggulu. Si buli avayo n'akwata akazindalo nti ali mu kubuulira njiri nti oyo yagenda okutuuka mu ggulu. Si buli bwe bali mu kukola ebyamagero nti yagenda okutuuka mu ggulu. Si buli agoba dayimooni nti yagenda okutuuka mu ggulu. Kubanga ne Yuda by the way eyali omu ku bayigirizwa ba Yesu Kristo yagobako ku dayimooni. Nagala nnyo ka post gye buvuddeko awo omusumba wange omu ke yakola aga nti Yuda was in the right church, was with the right master, ate nga yakola n'ebyamagero, but he was still lost. Kati okwawula nnabbi ow'amazima ku w'obulimba kikwetaagisa otunula. Yesu atuwadde landmark, agambye atya? Oyo akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. Katonda by'ayagala bye biriwa? Mukwano gwange tosubwa. Ekitundu ekyokubiri tugenda kuba tutunuulira Katonda by'ayagala bye biriwa. Yesu agambye si buli muntu agamba nti mukama wange yalituuka mu ggulu, naye oyo akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. Ebyo Katonda by'ayagala tugenda kuba tubyanjuluza bwetu tukirabe bulungi nnyo. Awe tugenda okwongera otegeera oba ddala mu kisaawe eky'ebyeddiini mu mwaka 2020 abasajja bano ab'enjawulo be tulabye nga beetobeka mu byambyone nga mwe mulina okufera abantu bannaddiini ddala, bannabbi ab'amazima oba babulimba. Guyinza oba nga wafuna dda conclusion yo, naye twetaaga ate twongere otunulira Yesu Kristo ngeri gy'annyonnyola okwagala kwa kitaawe ali mu ggulu kwe kuliwa, kubanga okwo kwe kutuyamba okwawula nnabbi ow'amazima ku w'obulimba. Mukama akumpeera omukisa mukwano, teweerabira okusubscribinga ku Avento Media okwongera ofuna notifications. Gwalina ekibuuzo wali mu comment section tujja kuba tukyanukula. Oba alina any comment, Mukama akumpeera omukisa era ekisa kye kyeyongere gy'oli.